abasajja bakwata ebirombe bya golodi omwana waabwe akulakulamu gwe bawe ekirombe kya golodi n'abasirikale ye n'akozesa abasirikale n'akwata bannayuganda abali eyo ababungeeta abanoonya emirimu ne babalimba nti babatwala bweru ne babakuŋŋaanya abayinamu nko kutwani ne babazingira muki ne babateeka mu kirombe ne baggalawo teriyo kufuluma akoowa gwe batta bino byekugamba bya ddala abakonjo okuva ekaseese batolokayo mu kirombe eyo ne badduka ne bajja wano South Africa ne bampa information yonna nagiwa abantu mu 223 nenjiwa abantu ne mbagamba bino bye bigenda maaso obusajja ne bunteekako embeera n'ensenguka ne bwe nnali mbeera ng'obusajja butaddewo embeera ekyo nkibabuulira obwo obusajja obwo bwa Museveni naye kati saawa zino biri mu bbanga buli kimu weekiri kyovolaba omusajja yagamba nti information gy'oyagala yonna weeri kiva eri ku bwongo bwo okulondawo kiki kyoteeka mu bwongo oba kiki kyokola ki naye nga buli kimu ekyomugaso n'ekitali byonna weebiri amazima n'obulimba byonna biri awo kiri eri gy'oli kulondawo ensonga zino twazoogera bannayuganda bannaffe ne bazitwala slightly ne bazitwala nga byakusaagirira ne bazitwala nga kwogeramu ne bakitwala nga kuvumirira gavumenti kumbe twogera mazima amafuta twaloba bwe tuti ne bagatwala abasajja ne bakwata amafuta nga tulaba bwe tuti ne bakwata pipe ne bagavuga paka Tanzania nga tutunula bwe tuti ndije bagenda gakolera abasajja batwala amafuta ne batugamba bagenda refinery bagenda jizimba Tanzania wallahi ne bakwata amafuta nga tulaba bwe tuti nga Museveni olwakibaze ndi tetujja sobola gabbira wano tajja sobola gabbira mu ggwanga naye bwe ganaafuluma eri asobola okuganya nga bw'ayagala amafuta bwe kwati bagatwala ekyo kikubuulira nga tulaba abasajja ne bakwata ennyanja ne bagyeguza nga tulaba ne bagiguza abachina buli kimu sawa zino n'ennyanja togiyinaako bwannannyini osegedde abasajja ne bakwata omusenyu lwera bagupakira ne bagutwala wa ne bagutwala China ne kukola endabirwamu z'emmotoka ne zidde ne Uganda nga za bbeeyi ebyo byonna bya bugagga byaffe lwera oyo ogwo omusenyu ogwo lwera owulira njagala mukitegeere tetulina nakyo disaster nti oba waliwo ekijja okujja kimalewo abantu era nakyo disaster yonna gye twali tufunye mu ggwanga lyaffe bulagajjavu bwa kigavumenti kyammwe bulagajjavu bwa kigavumenti kya Museveni na bunafu bwabwe na pulaani zaabwe ne bakugamba mbu kasasiro abissa abantu mu kiteezi gwe n'obeerawo ng'ogamba kasasiro yabikka abantu kumba obusajja bwakipulaaninga nga bukifunamu ki bo bakimanya nti obateekawo obuzibu obufaanaganako bwe butyo bagenda eri ku international community ne basaba obuyambi ne bakwata billions ne baziwa Uganda ng'obuyambi okuyamba abantu ababikkiddwa kasasiro obusajja ne buziteeka mu nsawo ne buzeddiza ne buzezibika nga n'ekyakasasiro bwe bwakipulaaninze njagala mutegeera omusajja buno okumanya bubi n'entalo ze tuyina wano mu ggwanga Uganda bwe buzze nga buzikuliyetinga nga bwe buzikuliyetinga bukuliyetinga bw'entalo musimanyi bano batta abantu paka bwe twatandika obyogerako ne butegeera nti buli kyebukola we bukozesa akakodi ako kekamu eva bulabisa era bwasembayo okutugumbula abantu wa ekaseese bwatuga abaana b'essomero mujjukira ng'oggyekaawo bwaddamu era okukola akatemba waabwo wano ku bajulizi b'ennamugongo juzi ne butega bomu ne bukuba omukyala n'owa booda ne bujja ne bulimbiralimbirako ensi nti abatujju baagala kulumba Uganda njagala mukitegeere ennaku zino temukyajja nnyo mu nsonga eyo ensonga ezo enkadde lwaki nti bannayuganda mwazibuuka era bwe zitandika okwapeninga bannayuganda olwedde muziteekako komenti nga mumanye bigenda mu maaso ate bukitya lwaki ensonga lwaki bukitya kubanga bukimanyi nti bw'omanye nnyo ebigenda mu maaso ne busigala nga bukikola kiyinza okukubuusa n'obaako nekyokola ate bwagala kusibira mu busibe bukuteerawo abayimbi ne bukuteerawo ebiboozi gundi yalwanye ne gundi ne bumekinga sure nti bwagala mubala emizannyo gyabwe nga mmwe temumanyi lwaki nti ennaku zino amatu gammwe n'obwongo bwammwe buli nnyo ku bikolwa by'obwo obusajja kati bukimanyi bulungi ndi senga busigala bukola kye bukola nga bannansi mufokasinze wallahi mujja kubaako ne kyemukola yensonga lwaki bukukuumireyo mu byekisimu butudividingamu segedde ne bumala otumenyamenyamu ne bumakinga sure nti bufuga nga abamu basiru era ojja kwekanga nga abantu abamu tuli wano nga n'obusungu bwe tubuyina nnyo ku bannaffe abatabiraba abatategeera bye bagamba kumbe eri bo bwabawugula yensonga lwaki ffe tugamba tujja kgenda n'abo abagenda olaba ne Yesu teyakyusa nsi yonna lumu tutambule n'abo abakola ki abatambula
era bano bannaffe abalwana ababeera n'emiramu egizze gye bataddewo ne wabaawo atagugoberera nadda kwoyo n'afokasinga gundi tagoberedde ng'olwo omanya Museveni abafunye obwongo bwammwe bwonna n'attention mugenda gimaliraawo nga ne gwe mwesibako tagenda kukola bimwagala ekyo nkibabuulira nga tolina nakyo ogenda kifunamu ng'olwo Museveni akumaze ekyo nkikubuulira olina kusigala ng'otambula avudde ku mugendo oyo kaasa bw'oba kale wakumugambako mukolere ka vidiyo omuyiteko ogende odde kubiddako naye bw'onadda ku muntu Museveni akusibiraawo ye n'amanya nti nasibira embuzi zangaawo obwongo bwe wali maze ng'ozuukusa bannayuganda kuzuukuka obumalidde wano yensonga lwaki tusigala ffe tukola ki tusigala tutambula bwe tusanga ebitukola ki ebitudistractinga tukoonayo bikoone gyabyo distraction zammwe ne tusigala nga tutambula ekyo nkikubuulira kati saawa zino 2:23 ogw'omwenda information eno lwegifulumya 2:23 ogw'omwenda era abantu abatandika okunvuma ba mentioning amanya bakomola edinnono ne bagamba ndese diversion ebiseera ebyo waliwo saga etambula oba yali saga ya kabaka awaliwo saga yali etambula balese diversion totuzza mu ebyo Uganda trillion 13 ozimanyi olulowooza tuli basiru kati saawa zino munnange ebyo biri ku international ki mawulire gali international amawulire gali ki ensi yonna ebimanyi saawa zino nkubuulira tewali kye tugenda kufuna mu bino lwaki nti senga twali bakufuna olwedde neggolo ly'obutabaawo era senga tetulinga bwe tuli ekyo nkibabuulira omusajja yagamba omugagga tafugika omusajja akigamba mufuzi okitegedde omusajja akigamba mufuzi kiki kyalina okukola bwakimanya nti omugagga tafugika kankakuddiremu kasitatimenti kano mukayita katono naye kakola amakulu mangi kalimu ebikunyonnyola bingi yakugamba omugagga tafugika naye ng'omuntu akikugamba ayagala kufuga afe aleete n'abaana be bafuge n'omwana wuuyo yaleese mutabani we muzzukulu w'omufuzi n'omwana muhoozi wuuyo naye atendeka mutabani we gw'oli awo owo omugamba ebyo bifeeko ojja kubiira obwerere ojja kubiira ebyo birimu ebizibu wenoonyeze sente zo olowooza olina babbi bano abakulu naye ng'ababbi nabo bazaala ne baana be bazadde nabo bazaala kitegeeza bw'oba walina ababbi mutwalo luli saawa zino olina ababbi emitwalo 2 oba 3 osegedde mu luvannyuma lwa myaka 10 wajja kubeerawo ababbi buno obubbi obutototo kubanga bo bakuza abaana baabwe ne mentality eyo era obwana bukula bumanyi kye bukola kye kituufu yensonga lwaki bw'otuuka n'oyogera ku bigenda mu maaso kanyiiga kaagala na kukutta bussi lwaki kubanga kamanyi bakakuzizzanga bakagamba ekyo kye kituufu kakuze kamanyi ekyo kye kituufu gwemanyi omuntu akuliddemu ekintu ekyo mentality eyo n'obwana buzaala kati gweoyinza okuba wasimattuka taata bwe yali abba banno n'osimattuka omwana bwe yali abba banno kati waliwo omuzzukulu ajja kubba babo ekyo nkikubuulira akantu kakutegeera butegeezi omusajja yagamba omugagga tafugika wallahi ne bwe yali badde akuse ebyobugagga ng'ayina ppogge ajja sigala alwana okujjako buli kamu tayagala ofune kubanga bw'onoofuna tojja kukkiriza kukufuga bano bo mentalite zaabwe za bufuzi si za bukulembeze omugagga bakulembera mukulembere amawanga ago gemulaba agakulaakulanye gayina bakulembeze si bafuzi bano bafuzi tuli mu lutalo olw'okwejjako abafuzi nkugambye omwana we yazaala oyo Museveni yazaala abaana nga 10 ayina abaana nga 10 waliwo n'abamu Janet be yajjamu nabaana abakazi abaali bamwesembereza Janet n'abakwata n'abajjamu zinnabaana omukulu ayina abaana nga 10 naye buli mwana ayina bwe yamuteeka n'agagwa oliira naawe liira gwe ekirombe kya golodi ekyo kikyo naawe ekirombe kya golodi ekyo kikyo naawe ekirombe kya golodi ekyo kikyo beeyongera bugagga gye bakoma okweyongera obugagga bafuna access ku bakazi babeera mu kweyagala bazaala ku misinde egyayiriira balinga busaanyi balinga nga nzige balinga busaanyi bazaala ku misinde egyayiriira ekyo nkikubuulira bazaala bwe balya tebalinamu mentality eri y'abuntu
tebalinayo gwe bazaala n'ogamba ono leero baleese muntu mulamu. Kugambye babakulizaamu kali nti kino kye bakola kye balina okukola era kye kituufu era be basaanidde bokka. Akaana kakulabanga kyonziira nga bwe bakutunuulira olinganga kyonziira nga gw'oliawo nga weeyita muntu ogamba nange muntu munnonze gw'oyisa bw'otyo ng'agamba laba nnono gwayita omuntu. Bakugamba babeera mu matakisi ng'emmotoka ejjudde n'agamba tulimu abantu babiri. Ebirala byonna biri awo. Ezo ze mentalite ze babakulizaamu. Ne bamala omukuza bwe batyo bamukuza yeesesa gy'oli ng'olowooza muntu nga yeesesa yeeyogeza yeetambuza yeetunuza gwe ng'olowooza muntu. Kumbe tebalinamu wadde n'akatono bwe kati ak'obuntu. Ekyo nkikubuulira. Batugumbula enkya n'eggulu. Waliwo be balimba nti bakoze kampani ezitwala abantu ebweru ne balondamu abaana baabo be bamanyi be balaba nga tebajja kuwondera nnyo tebalina busobozi buwondera. Ne bakuŋŋaanya abaana nga 2-3 ne babagamba mujje mugenda mu training ne babatuuza mu kirombe kya Gorodi ne baggalawo teri kufuluma teri kusasulwa gwakoowanga gwe baziika. Obugagga buvaayo. Obusajja obwo obwana bwabwe manyi kye bukola bukuze tebumanyi nnaku. Katumya emmotoka ya buwumbi 3 ne kagitumya nejja netuuka mu ggwanga Uganda ne kagivugayo omwezi gumu ne kaagala okgenda Paris. Ompuliriza ne kaagala okgendako oba Paris kulya ku bulamu ne kagaako kagenda n'emmotoka yaako ne kagitikka ku nnyonyi ne bakagenda ne katuukayo ne kamalayo wiiki ne kagireka mu paakingi. Obuwumbi 3 wekapa essomero ddamba erijjudde nga liina ne kalireka mu paakingi ne kadde Uganda. Eyo emmotoka ne batwala. Bino bye nkugamba bya ddala. Buyina ziweya house bupakiramu bya bugagga byammwe. Omwaka oguwedde bakulaga nti ensi z'Abawalabu ezo Middle East oba bazita Middle East ensi z'Abawalabu ezo Dubai na biki zaali gye Sterling Gold ava mu Africa ng'abalirirwamu obuwumbi bwa $6 billion $6 plus naye nga bakugamba asinga ava Uganda. Wali olabyeyoko ku budget nga bakugamba eno budget evudde mu Gorodi wa ggwanga mu ggwanika ly'eggwanga wano Gorodi waagasse bakuleetera busammambiro bwe buti bakulaga busente bwe buti ng'eribo bakola black market yaabwe. Gw'ogenda bbala okumanya biki ebifulumye mu gundi mu mayini ogenda bibala ani abibala ani ategeera biki bye baafunye biki bye bataafunye. Kitegeeza oli asobola okujja n'agamba leero ffe twafunyeyo miliyoni 10 naye nga baafunye obuwumbi 6 oba 7 ne bakwatako 10 just gwe kuzikiza ne10 balabanga abakuyambi obuyambi. Osegedde ne10 babanga abakuyambi obuyambi ani agenda obimanya ogenda bitegeera olinayo gw'otwalayo abala agenda okuwa information entuufu. Ne bakwata Sodo ne bamugamba ebyo ebirombe bya Gorodi bibyo ne Sodo naye azaala era ne influence ayina ng'akwata maje na buyinza bw'ayina muganda wa dictator ng'apanga kulaba buli awali obugagga awo waffe nga bakwata bazzukulu babakwasa omuzzukulu alaba amusumbuwanga mga nkuwadde ekirombe kya Gorodi kiikyo n'amaje gaabo kati ono omuzzukulu ye akwata bukwasi maje ng'agagamba mufuneeyo abakozi abagenda okukola. Nkubuulira tebabasasula lwaki nti ekivaayo gwe munnansi bw'ovaayo n'obiraba ojja kujja information ogiwe bannayuganda kye bataagala kiki kye bakola baleeta gwe bakozesa afiira bufiizi eyo. Bino bya ddala tebiriiko wadde okubuuza birina ku likodi wallahi tebiriiko wadde okubuuza birina ku likodi nga bakwata abaana bammwe. Owoza mwana waffe yagenda eyo bweru naye yeeraga bo bamakinga sure nti mu kitundu bajjayo omu tebajjaayo bangi gwobeera eyo owoza omwana wange yabula kumbe bakuŋŋaanyiza abaana nga 2 ku byalo ebyenjawulo ne babakwata. Owoza omwana wange yagenda kukola siddanga mumuwuliza ne babakwata ne babavuga nga babagamba babagenda batwala ku coaching training. Oludde olutuke nga bagamba amasimu mugaleke wano mugenda ku coaching naye ng'olwedde mwawadde dda information bazadde bammwe nti abo naatera kubuuka. Omuzadde abeere yawoza omwana wange yagenda osanga bwe binaaterera anankubira kumbe omwana ali abonaabona abakonjo baatoloka baali basima zaabu ekituli ne kigguka bwe kyagguka ne bafuna omukisa gwe bafunira omukisa ne badduka bo ne bayitamu bwe bamala oyitamu
balabanga ne Uganda tebakyasobola gibeeramu lwaki balina information gye batagala erinkinge mu bantu abantu abo sebo balina omuze bangukubuulire bwe bamanya nti muyinza obbagwamu nga baziika we waba wabaddeyo abasima babaziikira eyo nga bafiira eyo si bantu buno obusajja si bantu ekyo nkikubuulira omusajja oba bulina majini agabulinnya ku mitwe ne butandika okukola ebintu nga si bantu ekyo nkikubuulira eyo information nziyina mu bungi bweziti nazikunganya mu 223 era bangi nnyo bankuba ne batuuka n'okuzinzijako nga baŋŋamba ndeese diversion waliwo ensonga enkulu ezitambula abamu ne batugamba nti ebyo bya golodi biriko abatemu bantu bakutemula nga obyogeddeko nze sijja byogerako bangi nnyo binakubiranga ku busimu ne bagamba naye ensonga eno tugifuule famous ti ebintu bya golodi ebyo naye Katonda yayamba era twabigamba abantu ne babitegeera nkubuulira eggwanga lyammwe Uganda omuzungu agenda olituuma kibayita Pearl of Africa tekyava mu bbanga ayina information gye yakukweka gwe naakuteerawo wano gwe wozza tulina ennyanja ennungi buli woosima waliwo ekyobugagga buli kyabugagga tolaba batenda Congo Uganda eyina buli kyabugagga nkubuulira Uganda eyina buli kimu mafuta golodi simanyi diamond simanyi biti koro simanyi biti byonna Uganda ebiyina yensonga lwaki bafuba okutukuumirako bino ebifuzi ti lwaki bino biba tebitegeera naye biyina kebyakola era kebyakola yensonga lwaki byatandika okukakola oli ayina information olw'okuba yali amanyi ekiri mu eyafulumya information eyo yali muzungu fe okutandika okitegeera nti Uganda erina golo lyabalirirwamu trillioni za $13 yali muzungu fe okutandika okitegeera omuzungu lwaki afulumya information eyo ye yali amanyi atereseewo waalidde atwale naye kati ono omukulu n'akolagana n'Abachina omuzungu n'alabanga ate bamutwalako waabaza n'alyoka alinkinga information n'efuluma sawa zino information egenda ofuluma okujja mu mmwe ng'omuzungu akitegedde eddiru bagimugobyemu obusajja bukolaganye n'Abachina okitegeera era kati sawa zino Abachina bwe bukola ate ensonga lwaki bukolagana n'Abachina nti omuzungu wadde mubbi naye ayita nnyo mu procedure nti tatwala kyonna era ojja kulaba bakolonaiza abajja ewaffe nga mu Uganda batulekera ezo ziddaamu ez'ebbiriro ly'amasannyalaze balina bye baaleka nakati bye tutunuulira nga bo bennyini bye baabikola naye omuchina tayina omuchina akolera ekintu nga olunaku ebbanga lyafa mu nsi yo n'ekyo wekiggwawo taba nakyakolera ekyo kikubuulira osegedde omuzungu akubba alina kyakulekerako era bw'obeera namukulembeze nga mugezi akatono ako kalekawo omuzungu kasobola okubamanya okubamala okubaako n'obulamu newe kabatwala awalala naye kati omuchina yakuzimbira oluguudo olukyasinze ebbeeyi mu nsi yonna n'akuzimbira Entebbe Express ddayo oluvugireko emmotoka olutunuulire si lwe lwatanoono mutabani wa Sidiru lwe luguudo olusinga ebbeeyi mu nsi yonna mwabatambuddeko mwenna gye mulaze yonna enguudo zemulabye ezakabi ezo za layisi ku luguudo olwo osegedde okategedde naye omuchina ye akolagana obobye osazeewo okubba ggwanga lyo nga ye akolagana naawe ye tebimukwatako yafuna tazza mu nsi tebakulya ebinusu talina kalungi kaleka tebakulya ebinusu environment butonde bwansi ebyo byonna tebimukwatako tebakulya ebinusu omuzungu nono ye ayina culture sometimes ayina culture ye nti ebyo bya butonde byansi tajja bikwatako abirekawo omuchina ajja ye naatu yebulikamu ayina waafunira point yeyo yokka kati ne basanga ebirerya by'abakulembeze by'abafuzi sijja na biyita bikulembeze ne basanga ebirerya nga byo bitunuulira wano ng'omululu gubiri wano biyiika buyiisindusu omuchina n'agamba ate twafunye bino kati ali ku golo lyatwala amawanga gaabwe geeyongera kuba bulungi ffe tweyongera kubonaabona ate asigala akuyisanga kyonziira obusajja buno bwe bubawa ne protection omuchina najja nakkuba n'empi nga tolina wasobola muloopa naye gwe genda ewaabwe obeereko ne gwokuba ekyo kikubuulira naye se bubujja ne kakkuba n'empi nga kakkubira mu ggwanga lyo nga tosobola wadde ofuna protection nga tolina gy'oloopa nga toyinaayo nga ne gy'ogenda oloopera be waaligambye nti banno bo babulyamu buli oba buggusa ddiiru zaabwe kati tebukkirizibwa kukwatibwako ng'omuddugavu osigala oyisibwa nga kyonziira bakugjeeko buli kimu ebugagga babutwala ne kali alyako obuntu bakakuggyako bakuleka wali eri mu bisolo obanga kisolo obanga musiru atategeerera ddala nako ebyo ne tubigamba bannayuganda bannaffe nti bannange nno mulaba ebigenda mu maaso bye bino oba osazeewo okuzuukuka oba osazeewo okwebaka weesiriwalire naye embeera ejja kuzuukusa lwampaka era njagala mbabuulira omulimu ogwo tetugukoze bubi bwe twali si we tuli
njagala mukitegeere bannayuganda. Munnayuganda munna atannabuuka takudiscouraginga. Njagala mukitegeere nti n'ababuuse bwe tubeera serious olutalo lugguka. Ekyo nkikubuulira. Waliwo abajja okubuuka nga olutalo luggukira ddala tuluggusa. Kino kye kirina okukolebwa. Ekyo nkikubuulira. Omunnayuganda munna atannabuuka takudiscouraginga. Tonafuwa mbolo okuba waliwo embuzi ekuvuma. Tonafuwa abasiru bo bajja kubaawo. Ne Yesu yajja gwe bagamba omwana wa Katonda. Naye yabagezaako era empuuta yazirekawo neyeddirayo. Kati olwo gwani. Kati empuuta toziteekako nnyo maki. Toziteekako nnyo maaso. Amaaso gateeke kwabo we mufaanaganya endowooza. We muli ku mulamu ogumu. Segedde. Oluusi n'okwesiba kw'ebyo ebiremye. Nako kakodyo kukola kukusira owingisa. Gw'oli awo olowooza olwana nnyo weesiba ku biremye. Nze ntunuulira abaana bano ninga kati wabadde okuba gundi tataddeeko DP tye. Aganyo giteekako nti kati ate okimazeeko mwezi. Oli kweyo tewateekako giteekeko, tewateekako giteekeko. Kati olwo gwoba olagawo. Woba olaga abatuufu. Oli aganyo ogenda mutuga. Togenda mutuga aganyo. Kati gwalaba ng'otambula. Ensonga lwaki ffe tuleseeresa abantu abagezaako tubuukira. Oli nagezaako kubuukira n'ogamba etajja kummalira nnyo budde. N'oyitawo buyisi, onyegako munyege n'oyitawo buyisi. Ekyo nkikubuulira. Obanga agamba nti oyo waatakola ky'oyagala terugguka. Okategedde. Oli ne yeerimbika mu kulwana olutalo lwasitulago mu kujaagala ennyo. Kumba alina birala byago. Alina birala byabala. Oluusi nga ne baakuba bali ku nsonga zitambula. Mbugo oyina kuweerippa kubanga yagaano teekayo kano mukati oli mukambwe nnyo. Nze mbatunulira bwenti ne nga yegera bano. Wiiki neggwako. Wiiki ey'okubiri neggwako. Kati we batagiteekayo ng'omalako mwaka. Ebyo bye tubagamba. Obanga naawe alina missioni zo nti awo osibidde we bakugambe nti tovaawo. Tutambula na bagenda. Eno revolution yava ku mugenda afuuka kaasa. Kitegedde. Nga bwe weesonyiwa bakabaata n'obeeraawo nga tokyasobola tobakolera wadde video nga bwe weesonyiwa bangi be mwesonyiye n'oyo ng'omwesonyiwa muga ono tagenze naffe. Katuyitewo ng'omulabula gundi gwe okoze kibi ng'otuga tuyitawo. Mukati kya kisiru kye nkugamba. Omulabula bulubabuze gundi gwe okoze kibi ng'oyitawo nga tutambula ng'olutalo lugenda mu maaso. Naye gwe n'olaga oli awo otakola bw'oti otakola bw'ati abo we batyo gundi. Olutalo lwakyuka ennwana. Ekyo mukitegeere. Tetuli muti nti tuli awo ate tetulwanyisa muti nti eva tugenda kutambulira awo ewatwa. Ekyo nkikubuulira. Gwe ng'olaba oli mugezi ekituufu. Oyagala nnyo eggwanga ly'okusinga abalala ekituufu. Naye ogenda kwesiba kwaba abaganyi paka ddi okujjako nga naawe ensonga oyagala ebeeraawo ng'olina bibalo byo birala. Ensonga esitwaga edduuka misinde mingi. Olobamu ennaku bbiri odda nga ebiriwo tokyabitegeera. Ng'olina balina kunnyonnyola ati ali kino na kino kye kigenda mu maaso. Sitwaga edduuka. Temutusiba bigere. Mugite. Njagala mukitegeere bannayuganda. Oba kwoli oba toliiko olutalo luno lugenda kugguka. Oba kwendi oba siriiko lugenda kugguka. Ekyo mukitegeere. Ensonga z'obufumbo olina omwami naye ng'akutawaanya, olina omukyala ng'akutawaanya, bajja ne bakwagalako ne bagenda. Gwe alina ebizibu mu byenfuna nga ssente zikuyita mu ngalo, w'oteeka ssente zifa bufi b'owola tebazza. Gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja, gwe alumizibwa omutwe nga guganja okuwona, naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo. Nina ekifo ku mugga awali amayinja we nnyambululirako ebisiraani, ekikwa, ekifiiriza, omudibo, obutaganja, obutaweebwa. Nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna, nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja. Gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo, naawe ali ewala ennyo yita ku WhatsApp.